Tobola omuntu omugamba ape twagala miliyoni agamba mugenda kukola ki bro wampise zina ate ongamba kikyengendo okukola amanya abantu balina engeri gye bakitwala wakuwa miliyoni abalabira ddala ogenda kujja ku stage ng'oli bwereere miliyoni ensobi gye bakola ye sente azikwata omuntu azirabanga ffenna tuwadde miliyoni yerabidde nti tuzitema ekitegeera kati ye waabawa miliyoni alaba abawadde nnyo songa oba MC oba DJ agenda muwa miliyoni muntu oba omuyimbi oba kati omuyimbi asobola okukolera ennya naye nze tusobola okudda n'omuyimbi ku stage ne shininga ate n'ebyekisiru nayimba ebyekisiru ebitanyuma naye just balina amaanyi kye balina otereza badansa batuwe respect waliwo n'omuyimbi ajja ne muyimba ye n'atayimba n'abayimbi simbubi naye mwana okuba ku stage abantu ne bazina all eyes on the dancers like we give you full package tukwa package nene kwa katika nkubuze nave tetugamba katuzineyo katini namwe muzinemu ondabye lero oloza nsula simanyi gyosolo naye kati goloza nsula tugeze ompiso mpa gigi ompa ogoloza ogenda kumpa sente meka ndakuwa sente zituwa tugenda okulaganya zetuba tuteeseza ebizere ebisinga tubali nti abantu abatuwa emirimu baba bakyaliba n'omugamba tugenda mukolera miliyoni emu wakati kangambe mitwalo 5 buli magenda ko emitwalo 10 bwe bakwaye 10 osaba osula current wa sente meka tewali rent wako ogenda saving abiti bote bakimanyi nti eno engeri gye business yange oyagala nzije ku show nga ndi smart kale tukwaniriza ku Brown Skin Events YouTube channel. Once again, my name is MC Dero. Mbalamusizako mwena mwena abatulaba abasharinga n'abakomentinga abana ba TikTok mwebale nnyo so na kulekera okubebaza nayo nakolwa mwena episode gwe muntu anyumirwa dance ngonyumirwa dance oyagala ba dancer nezo strokes zoba tomanyi bulungi yensonga lwaki olunaku olwaleero inkuletedde abami bano bola aba superstar mabega wange wenzo lowooza banzigaddemu naye si bwe kiri basajja bamanyi. So today on this episode to another culture dancers ngenda bamba buuza why this name lwaki tebalina the other urban names muyinza okuba nga manyo ngenda kyengenda okusingira ddala babuuza why that name the culture. The name sounds so good, so muzikirize nsooke mbawo omukisa abo bennyini ba introducing beyanjule from there tugenda batandise mbangiriza ku show tuffe tusanyuse nnyo tukwaniriza ku show yo ono ye mwagala wano omulaba yoyo so kati ngenda tandika naawe erinnya omanyi kati we have a group name n'erinnya lere nyini manya gange ze Castro. My stage name is God's Favorite Child and under the culture. Okay. Yeah. Calvin. Kada no ye njogedde erinnya lye. Kale babuzeeko. Balamusiza abanda ba amanya nze Calvin, stage name Dancers Calvin ba mu culture. Okay. Sajja. Twalamusiza abatula mwena amanya gange ze Ashraf Muhammad, stage name Ashbeats. Abatula babogera Luganda obalu. Brenda. Chomanya bakulaba. Yo wagwan my people. Ze Akram, stage name Uncle D. From the culture. Yes, good evening everyone. My name is Mark Stylist, aka Seduge Mactone from the Culture Dance Group. The Culture Dance Group. Olunaku olwaleero njagala kusingira ddala kubabuuza. Chibagatta. You have a stage name, yes, but still we know you under culture. Who comes up with the idea? Wesango tyanga mukoze group en and erinnya lyava kuki? Ekitugatta dance. Ate tulinga ba Luganda kati kwebanga lye tumaze nga tuzina fenali wanvu. Erinnya idea. Erinnya eryo. Engeri gye twaligiramu. Esesa naye. Nangi. Sijja jogera ano ajja nyiga baba bajjo nyiga. Naye nga for the culture. The culture yatandika ddi? Culture yatandika ddi? Culture nga culture yatandika last year. Yeah, last year. Culture nga culture like starting the brand culture. Naye nga already fe twali tuzina but under people but not as the culture.
Wasegera kyenkugamba. How do you guys come up? Ngamba katika tumufune kamufune musanga mutamwesanga muta. Calvin omusango tano ga katika Calvin manyi msajja wange. Yamani na mwana. Twesanga twefuna already. Okategede. Twesanga twefuna already nti nawe abali yazinide nga ntunule nsogamba kibanda agenda zina kano limba kasandulya already bondi we chemistry yaliwo nebanga litumaze nga tuzina fena nti tumaze banga tuzina fena nenga si mu culture. Okisegera so tusanga nga bondi yamanyi nnyo mu fa batano okisegera ntugamba katu kikole nga kyakabi erinya tubere muntu omunga amanyi the challenges zijja mu group sagala nyo kibabuusa the challenges that come up omatu mwegata waberawo ebiba bijjamu so how mngamwe mukibanya muntu challenges nyingi naye tukayana nebyegwerawo wako kayana tukane challenge personal agamba nyiga atitola personal taba kukulu lero kunyiga tekubula kwa tuli onyiga na era nonyigulukuka netumanya nti no yuna ekyecho tuli kimu newe babufumbo tola bantu abazadde era bafuna istegana ete bawo kana tubafuna mu butakanya nebo sasula fees we butuka baba kambwenyo baba ino so olunako olwaleero njagala kubategeeza the culture kankibuusa amaaso kale kankibabuuse nga sinaba nakibagamba babuuza on the 10th of May it's the culture dance rave tugenda kuba ku hangout if you don't hang out Kisasi Bahai Road petrol station josoko sangao bwe tugenda okuba who comes up with the idea nagamba kati banga tuzinidde we need to stage out something abantu bemukoze nabo beba baletedde ekyo abantu abasinga bali bakitugamba tukikole bali batugamba tukikole naye naffe twali tukirinamu neera twali awo era lumu ne tugamba katukikole kiringa samana nga kitame n'omusindika agwera tayetaga kwesa amana mukona ko ukonya ngedera tagabagabira kiri mu plan tebagangule kiri mu plan tebalinga tuyamba tuteka mu pressure yo efuna date tufune venue tukuyange buli kimu how prepared are you? We are prepared. Well, sure. You're asking how prepared are the people to watch? Yeah, man. It's thingy. To be prepared. We are very prepared. Tukolera naba abatya. Temutya kukola show laffe tugikoze febani. Laffe tugikoze. Era mbadde njagala kubabuuza. You come up with your idea ne mugamba katukole group fengaffe. Waliwo groups endala ze mwali mulabyeko besides your group ngeyimiridde gamba okay we started dance but this group was already established. Groups nga nyingi zili established. Groups nyingi naye nyingi era bangi kuba sife bakula abasinga mu dance you get you know abantu betugamba bana baye bazina danga tubalaba nga tubakuyigirako ne batu mentoringa na muke wamu. Okay, the culture as the culture. Ina management. Fame management. Checho. Tachiwa ndoza yako. Fame management. Okay, omuntu abayagala okukozesa omanyi I've seen you ku stages ezenjawulo na big stages and njagala kubumanya dance kintu ekyangu oli kyasobola okuddawo n'agamba nze eno stroke njemanyi kino nsobola okikola mukikola mutya n'ogamba you know on this stage we have to perform this wetunava wano we have to perform this it takes a lot of time in practice bond twakola nnyo ffenna kati ekyokukola tuba tukimanyi no nekirala nti omuntu asobola otegeka show ye nga ina theme awogamba katugenda kola wetu webanga culture ne tumanya tse tulino mo webanga just vibe nga tumanya tse tulino mo buli kimu kiba theme kubalira tosoa very no zino kuwozinye banga dene kali kino kankibuuze olepeteza ku stage n'obula you realize n'ogamba bandisi kino kikutuseko ekyo kituukawo kibaawo kya bulijjo
naye just olina kubeera sharp onabeera ko kitegero gattira ne batakimanyi nenga gwere ovako kuseji n'ogamba kubeera n'omuyimbi n'ogamba okimanyi nawe yokyeza kubeera n'omuyimbi naye waliwo watuuka ennyimba nga takyazijjukira ate nga zizo I've seen you simanyi rooms zino ziba practicing like baziyita the studio dance studios. Where do you practice from? Kati kuchimanyi ku TikTok kuleka agamba I wanna meet them. So where do you guys dance from? Practice ayagala ogamba kati njagala kuzinamu nabo. Oyo it's a group and established teacher ayagala. Troy Studios. Troy Studios. Yeah. It's called Troy Studios. Troy, yeah. As for now, dance classes, no? As for now, naffe tukya establishing a crew yaffe. Kyokula tetuyingiza. Yeah, n'abantu bangi basiba bakitugamba twagala yingira. Yeah, naye nga naffe tukyapushinga. Naye omuntu era okimugamba yaba tajja kikola ki. Tajja kitegeera kuba alaba oli wano. Naye nga abantu tebamanya bintu ebibeera mu background. Pressure ebeera etya? Pressure. Manyi badansa babali azamanya there is a stage ndoza ku ham nga bagulawo ham naba badansa nga bali ku video bali mu kwekuba bikonde butasasula ekyo tikibaawo obadde soogera ekyo kyo bannaaye njagala otuse obubaka ogambe naye bannange ekyo kyo bannaaye manyi waliwo abantu abatekinga other businesses light alaba bategedde omugamba nawe jangu ebiseera ebisinga ebyaddala nga tuze mazima abantu abatusookawo bayonona repetition yaffe badansa abasookawo si mbubi saabanene sijagamba abanene naye waliwo badansa abasookawo abazinanga agenda kusanga kati omuntu agenda okuwa omulimu anaakusanga nga tugeze olina kyokola ekitali fit agenda batwaliramu eyo category ajja kulaba nga guba yateetaaga ssente okitegeera kyokka ng'akulabe ku stage ng'ozina n'akwagala n'akubuukinga okitegeera n'ate agenda kwesanga ng'agenda kuwa omulimu naye ng'alaba ssente z'omugambe you're not worth it okitegeera ye kyabaamanyi yabamanyi you're not worth the money z'oli omumusaba kyovula omuntu omugamba ffe twagala miliyoni agamba mugenda kukola ki bro wampisa ezina ate oŋŋamba ki kye ngenda okukola amanyi abantu balina engeri gye bakitwala wakuwa miliyoni abalabira ddala ogenda kujja ku stage ng'oli bwereere miliyoni ensobi gye bakola ye sente azikwata omuntu azirabanga ffenna tuwadde miliyoni yerabidde nti tuzitema okitegeera kati ye waabawa miliyoni alaba abawadde nnyo songa oba MC oba DJ agenda muwa miliyoni muntu ogwo oba omuyimbi oba kati omuyimbi asobola okukolera ennya naye nze tusobola okudda n'omuyimbi ku stage ne tushininga ate n'ebyekisiru nayimba ebyekisiru ebitanyuma naye just balina amaanyi kye balina otereeza badansa batuwe respect waliwo n'omuyimbi ajja nemuyimba ye n'atayimba n'abayimbi simbubi naye mwana okuba ku stage abantu ne bazina all eyes on the dancers like we give you full package tukuwa package nene kuwa katika nkubuuze naffe tetugamba katuzineyo katini namwe muzinemu ondabye leero olowooza nsula simanyi gy'osula naye kati golowooza nsulaho tugeze ompisa ompa gigi ompa ogoloza ogenda kumpa sente mmeka ngenda kuwa sente zituwa tugenda okulagaanya ze tuba tuteesezza ebiseera ebisinga tubaliniye nti abantu abatuwa emirimu baba bakyali baka n'omugamba tugenda mukolera miliyoni emu wakati kaŋŋambe mitwalo 5 buli omu agenda kukola emitwalo 10 bwe bakwayo 10 osaba osulako rent wa sente mmeka ogenda savinga biki bo tebakimanyi nti eno engeri gyeri bizinesi yange oyagala nzije ku shoyo nga ndi smart okitegeera era kyembadde ngenda okugamba nti olaba engato ze mwambala okugjayo ekintu kyemubaako the least it can go 150,000 omuntu aba kusalidde kajja gamba kale kujiddemu kyebiri mpye 13 gwe musajja wange ompagira naye emitwalo 15
naye agala otandika okusasula ayagala akusasula emitwalo 8 akuwa omulimu kubanga yakulaba oli simaati okitegeera agamba mwana omunaye agamba mwana babaye baba simaati okitegeera n'abawo omulimu toka gakuwa mitwalo 2 mwana babaye tujja baloga bulungi malo si malo buladi bakimanyi kakugambe si malo bakimanyi kubanga omuntu asobola okubayita kugamba mazima asobola bayita nayita abantu abalala babiri nga bali babiri badansa nabawa ssente ze mukoledde mwenna tubirabye emirundi mingi olusi n'abanga buli omu amuwadde ssente almost ze mukoledde abantu mwenna okisegera jasa abantu balina zole nti bo balaba tetulina kye tukola. Why is it that? Is it our country nti eganya okwembracing aba dancers? Cause sagala ngambe tetulina kitongole kigatta badda era awo embadde ngendo okujira wakuluma tulina woloba watunula mbanagana wala isanga mwana nga star nnyo a dancer tezafuna nga sasulwa bulungi man endorsement izo kaza alinako kwanga bamu respecting agenda kujja parking emotoka yali afulume nga buli omu amulaba nga star naye waneno blood batulabanga ababite ekikupima we kitinga kayingire bala ekigamba mu Uganda oyingira mu balo kola namabade na costume mwena muri fresh kuba kubansa ne weita ni walo abantu abatayina natimalira budi naye mwana so it's our country kyaganya okwembracing aba dancers just abantu by go to valuinga no like nze mu kaboxi kabaye buli we tukola interview naye simanyi mutuufu gwe tulina tuukirira twali ku some NBS yali NBS yali Galaxy nensaba mwana nengamba fena tuli part of art lwaki omuyimbi gwenyimirire emabega most of the times omwana n'alaba omuyimbi lwanze okitegeera video lwanze lwaki bo bafuna obwogerero ate nze dancer nga siina wempaabira siina nagwe ngamba nti mwana twakoze contract bweti ne bweti oba gundi ne twayo ate wobakozesa contract tebajagala olinga kuwa omulimu nonga tukole contract alabanga gwali ani serious abalaba toli serious ogweta ono tajja kukola okitegeera like twagala tufune eyo naftegeeza tetulina muntu gwe tusobola kulopera bizibu eyo nga badansa taliyo n'abali abakulu okimanyi bwana ajja ku video shoot bamugamba keerawo naye asembayo okukola ne bamushootinga sanga 8 ogw'ekiro ne bamuwa emitwalo 2 olusi ne batamuwa era message jempo omuntu yena ayagala otukozesa nze byekitongole sibiriiko nnyo naye bambi just valuing omuntu gwoyise mullo kubanga olaba omuntu obo leka nkugambe omuntu obo omuvaluinga omuntu obo omuvaluinga ojja mmanya tino n'omuntu azza akoze omulimu gwe kamuwe sente ze naye ng'ekyo tekiriiwo there is no respect tosobola kutandika bya organization nga tewali na respect you can't respect a person azze n'akola ku seti kuba ebyaddala tosobola kuŋŋamba ogenda kushuti saawa mu bulaaza n'ozina saawa 3 kyokka nga wagendawo saawa eja omya ina kwa sente olunaku lwonna nenga kiri very possible muntu okune mumala okukola n'abulawo oba n'abeerawo kati ze kugamba kinene nti twavaako e Masaka ne tujja kushoya omuniga natatusasula nga event gye tulese Masaka yaffe fa bagitegese naye nga nti kyekyo nga tubaliniente ebiseera ebisinga ku bantu olusi ne batookesa bannanga abantu n'abantu temusasula just tebasiima mwana naye musajja waffe naye omusajja yasanga bulungi nnyo mu bbaala amumbuzeeko bulaaza nga mulinga abatakwatagana abantu beerabira omuntu asobola n'okwerabira nti wakoze blood omutozi waffe yasalawo omusajja yatusanga n'atubongako nze wamma nze munyambe ku kintu kimu mmwe abasobola okutuusa information tufune ekigundi mu dansa ate tetwagala bawembulemu bakibeeremu bafune young regime bakyala abalowooza bakyasobola it's not about omukulu yategeera n'omuntu akubira omukulu engoma tufune ekibiina ekitugatta onannumye
ate dancer yenna okubeera respected naffe tufune oba ki baleme tukwatira mbiri mbu bayaaye era kyembadde genda okubagamba nti olaba bino ebintu byonna byomumenye omuntu agenda okuba nga alaba oba obuntu alaba agenda kugamba bino ebintu birimba dansa nze adayagala joininga dansi nansobola anti kati kiriwo ekito omwana wo omulimba n'omugamba oyo switi nga kamulaliye wanamulya nga kamulali agenda kukunyiigira okitegeera kiba beta omuntu nagamba amazima n'omanya kyoyingira amazina g'enkima ogayingira nga toyina ki awaye mwana batulumya obwavu sikulimba abantu tebasasula singa twevuga naye dance aleta sente dance what keeps you going nogamba kale kino ngenda anti kyetwasalawo okukola mwana gwe kankubuuze oba n'edduuka lyo leero abantu ne batajja kugula nkya toggulawo notandika omanya nti nno mugantandike bizinesi katonde ku ppanda mwana amazina tegakola kalenda ensamba omupiira ogende bakunyemenya olina obeerako nnyo that's olina obeerako nekirala mwana amazina ago galimu ssente sagala kulimba amazina galimu ssente wanga ebyaddala mu Uganda abantu tebamanyi badansa kyebakola but mulimu abantu abamanyi kyetukola omuntu agenda kuyita that's why gige moja gikolera sente nyingi endalo jagikolera sente ntono atenda ogikole badano kuwa okategede nenga buli kimu wechi buli kimu kuwanga omuntu abaako kimanyi ogenda oyita dancer ng'olina budget ye yawo boli eyo ng'ojagala kujja kuzamanya eno balo ayagala adamo tuluma eno ajulabe naye naffe wetubadde tulina walo awo maasawo tugenda kujja ku interview buli eyatuluma tulina omumenya tugenda kwogerako wano tubamanyi mwana mutu wa sente zaffe bwatubanja abantu bangi kunduma sente etono neraze mutu wa sente zaffe tobalinienti netugamba omuntu tusobera ku stage netubanga buli muntu azinye mu bbaala buli muntu azinye ekyo saagala ki abantu ababeera ku the villa bakimanyi bangi ate n'abalavira twabagoba tebasasula tebatusasula todambogera kikyamu ekyo abayisizaako kale muzikirize twogere ku lunaku lwa 10th May 10th May bwe mwalonda mugamba this day tulonze kino ekifo wetugenda okuba njagala muyita abantu era n'abantu mbategeeze why that day it was an auspicious day lwali lunaku just lwaliawo ffe twalonda lulonde tetwagamba nti nno luno lwe lunaku lwaffe biki naye ekyemmanyi kiri ekintu kimu nti nno ffe abasooka okutegekabasooka okuwanika just kati munnange along the way abasajja abazze babuukira olunaku lwaffe too many elbows naye neera ffe olaba tuli kati abaffe bambi mujje nga 10 May tuli ku hangout awo emabega wa Toto ku Bahai Road. Come and support us. Tickets are 20,000, VIP 50,000, table ya mitwala 5. Culture dance rave. Wobo twagala bamijango supporting. Munanki. Checho. If you're a dancer, if you're a fan of dance, gwayagala okulaba just nga twezina nawo oyagala tujoininga just tozinire mu audience jangu. 10th May tugenda kuba ku hangout chebiri choka. Ayo abayinza okugamba naye lwaki batadde ku chebiri. Bakisobola abantu bakisobola kuba ndabyeko ku dance classes za 50,000 wobo sobola okugenda enaku zino abantu basiba bakola bupate wobo sobola ogenda n'ogenda kapate n'okasasula emitwalo 2 ate lwaki tosobola kujja n'olaba entertainment ate kati line ategenda bayakali si mazina kufa mbu dance class kubeera omuyaya akola dance class abasinga bamanyi dance class naye so it's a show like a show
It's a show. Line up very crazy. Temujanga musabira buli temu kigenda bakyaka line up egenda bamasi yano temujanga dance class bali ebyokunywa siku zina amazina kufa azongazo janezi bigula amazina tuzinye nnyo ate naffe tugenda temujanga musubira perefest pizza bichi baba kembabu naye kasajja nezibigula kembabazi ozege buli temu you're going to see what you've never seen. yeah negwe bigenda babyakabi man by the way clarification akatalekeka tuli ba dancer temusubira ba TikTok to like ba TikTok bagenda birayo ku table yakola Richie we are dancers so we are sorry in advance kubanga fe tugenda zina ba TikTok bagenda berayo ba TikTok bagenda berayo naye nga batulaba fe ba dance table otegera mwawule temutuyita ba TikTok nabo bagenda baziniramu tuli ba dance ku TikTok tetuli ba TikTok just tuli ba TikTok bagenda baziniramu kubanga mu ebintu platform ya abantu babi misunderstanding tuli ba TikTok za TikTok wabirawo ne dancer nate fete tusobola kikunyonyola naye TikTok asobola TikTok ayasobola kikunyonyola yaba kimanyi ekitegeeza bangi nnyo ba TikTok nga bajjira nga ba dancer ati kati kaliwo ba dancer kalawayo gowoti gusali kaliwo gabi gusali kikola ki kikunyonyola ka TikTok asobola kikutegeeza this is so entertaining so muvayo nga 10 muwanika date ndaba Emily atekayo a show. So the only show, I won't say that the only show, but Natural Moya Tadeyo. Yeah, Natural Moya, yeah, but I've seen you guys with Emily. Emily is also kind of posting a poster. The first person. Our sister. Emily. Oyo gola ba event yeyo Tadeyo. Fe tuze. Kale nga tubaamu. Neche tugenda okukola je tugenda so. Ne real yennyini ya. No mukwano ga. Oyo tabanda yetaina buzibu. Taina buzibu. Chobo manya management ndo za timu. Naye kati kiri bwe kiti. Tugenda beera ku tent may hang out. Tenjagala obuuza. We walaba nga awanese did you guys communicate namugana communicate nange nampostingirako oba mwagamba kati kijjo communicating na yenga amanyi oba mugenda nyiga mugenda kukoleka ya bwerero namuleka kimuyisawo kubanga kubanga pena pebebe mbye tukola communicating na yenga bamu buli kimu yasoko postinga kati tukole tutya bede titwajiwanika chekeza tuchiteka ku Emily tuchiteka ku management maybe I know who's behind Emily the Ivors Morgan names that's the same management kati black nakumi May Emily aine chiburu na kwetune chape wala musuwagire Emily aine chiburu kudavira nafe tune chiburu kuhanga together around naye paka 10th May the culture dance rave so ya by the way ya misana yaruna kululamba paka ndali kamuluna kunola kulwechi kata yagala okujja osokuja ku 10 mpaka 11 as we are concluding njagala kubabuuza dance on ebbanga lye mugibaddemu mwine ebintu byemunyimiza mu mugamba ya if it wasn't dance tetwandibadde wano kati wanditulese tulime naye amazina achievement zetuyine nenga just otimanyi just gosale just gayo bimanyi just mwana abalogo bati naera gera abantu bamanyi ebya internet chichi byo man obimanyi nenga munda efe mtu wagire mje mtu wagire atete mukomoko mutuwe ku milimo tuwe ku milimo abantu ngezibaddewo naye amanyi abayimbi abannayuganda be basinga obutabanga bakolagana bulungi ne ba dancers cause omuyimbi ajja kujja ansasule aŋŋambe ndeetera ba culture
culture ebajja bamala performing nga mazo bayita mu video ya musajja agende nga manyi nze dansa nabakoze ki bale fe twakendeza video shoot watu wako oyo film za video shoot walabe video shoot era okuja ku video shoot hiyo walabe interview ya Shira kubanga oli musajja waffe wade kyayogedde ku bayimbi yagambye ata ku bayimbi abayimbi bali ungrateful nange nkyogedde mwana kyekyo bali ungrateful baloza bakabinyo abende so mukolera oluyimba n'olukola kujja nakukolera n'olukola blood nga buli wogenda kayimba bakazanya buli omu nazina mazina go asobola okugamba ng'omuyimbi yakuganaga mantuukaako tukole naye n'omugamba negwe n'okwagapana n'omugamba jangu oyimbemu ku show yange oyinza owulira bangi betukoledde ku bbina naye tewali asobola kujja n'akola kubwereere tekiriiyo naye ojamukubira agambe mwana soloti kansoke mbe soloti genda soloti naye tasobola kale kanguleyo tiketi ttaano naye mwana oba oli eyo ng'okimanyi mwana twakubeererawo mwana jangu otuwagire mwana si byakabi leero ffe ekyammwe ate bamujja tunoonya mulowooza era kiki buli omu yeetaaga munene mujja kuba amazima namwe mukimanyi mujja tunoonya kuba mukimanyi naffe kyetusobola okukola you know our worth mumanyi kyekintu kyetubakolera naye gwe oba ng'oli eyo okimanyi twakubeererawo mu bulungi yesaawa mwala mutulage nti mwana mwasima tetwabakolera mubeereyo nga mutusudiya ate mwana abantu muyina emize mwana mutambuza posta naye temujja Saba postingira. Sana postinga mwana. To postinga notajja bo postinga jangu. Tambuza posta nga nayo otambulanga ojja kuhanga utinga 10. Kale nga 10 May 10th of May tugenda kuba ku hangout the culture dance rave. Era wokiwulira okitegera kikyetegeeza show time. DJ Henry and DJ Private. This entertainment. Nsana mutana this. Best This entertainment tukoze nayo kubanga tetunafuka lekalcha. Tutwali Tasoka kankugambe. Tasoka ne tubako Urbanites. Oberi nyache ddala. Sky dancers. Fire casters. Given dancers. Tubako ba given ngabo batuwa muziki. Olaba nga tukuba street jam ngamba kwa itwazi tuzinyama zina mwana. Tukuba street jam ekama. Abantu batansebira ba ku TikTok ko wala ba. Basajja tuvudde nabodda. This entertainment tukoze na. Siba sponsor tuli beba. Naye mu category endala. Tuvudde nabo wala. Tukoze nnyo na. Basajja bafa omuntu omulala yinzo gamba. Mwana lwaki mwataddeko abo fete tubamanyi tino tuba tetukoze nayo yastingera abamanyi ngatekoze naba DJ kwa na BC entertainment ne sound bichi obimanyi events ate ba DJ baina sound buli kimu bakimala mwana mubawe emirimu aba superstar DJ Henry and DJ Private yano six pattern DJ yano so akaloza kasemba yazwe signing out 10th May jagala tukutira nnyo 10th May Gambe bacho public holiday terikola bwe bagambe bwe bakubuza ngo bagamba kimuseso genda zina kuba kumacha ekirungi egenda bera Saturday ekya kwebaka Africa is going to be a tough match mumanje ebera ku half match ebera ku half match ngacha kubanga mwana lwakinedda fe bani mwana be bavimbisa jasimbiga musubira abayimbi musubira abantu bangi muyimbi tulina omu omuyeka Zex inch Kumi yasazeewo ye yasimye ku bayimbi no we have musicians but he's the big artist we have yeah headline abayimbi kale nabala tebanna no muyimbi mulala Zex Texito big up on yourself tulabaddansa bonna abakabi bagenda beerawo Mayani ne Virginia bagenda beerawo Basset Fame
The dancehall duo, Hamading, Uncle David agenda kujja kubeerawo. Omusajja w'amaanyi nnyo mwana. David Afro King, Tainabuzi bonna. Abasajja gye babe batusupportinga. So nga bwe muwulidde gwe ayagala okubeera dancer, ayagala okubeera videographer nga onoonya badansa n'otabasasula, so tukyuseemu man, tukyusizeemu ddala naye munzikirize for now as I'm signing out 10th of May tugenda kuba ku hangout the culture dance rave. The culture dancers but them Sidero we sign out. Peace and love. Peace and love. Chevy Choka.